ndikadde era lwaki mu all businesses mwasazeewo ku venturing in this? Okay. Kampani eno yatandika nga tuvudde tutwava twagenda okutunulira nga tusobola okubeera ebintu bingi okujjako okuyimba ate nga tutambula nnyo in different places, tutambudde Uganda yonna kumpi okugimalayo. Waliyo ebintu ebirungi naye tugenda nga abayimbi tuyitamu buyisi, so ne tugamba there is something different abantu kye tusobola obbawa nga tugendagenda tupafominge tunyumirwe naye ate nabo nga banyumiddwa nga naffe tunyumiddwa balabeko naffe gye tulaba eyo nga tutambudde. So ne tusalawo tufune this experience nga tutambula n'abantu baffe yenna abawulira nga yagala kusanyuka mu destinations zetuba tusazeewo tugenda eno nga bwe twasazeewo nti nde 19 tugenda Sezibwa Falls. In that okutambula okwo nga tunyumirwa tulaba different things, you know, then bwe tutuukayo eri tukampinge tubeere ne games, and then later on there will be music and then we'll perform. That experience eyo yanalina okutambula n'omuntu n'abeerako naawe n'amanya naawe obeera otya oba omuyimbi we gwasinga okwagala abeera atya anyumirwa atya. So we decided to tandika experience eno and we partnered with Anze and they were okay, they love it. Yeah. Kale Katalia mwafunye grounds ezikola kampani mutandika n'okuyita abantu abalala okwatagana nammwe. Kye kyabawaliriza ne mugamba nti tetujja kwongera ku investinga mu music oba tuleteyo n'abayimbi abalala naye katugende tuventuringe ebintu ebirala? Okusookera ddala njagala okwebaza ttiimu yaffe KNK nga bwe tugambye nti music yeka twagenze olaba nga time etuuka nga mukuze nga mwetaagako ebintu ebirala musobola okujja ku ssente. So at this kujina emyaka gye tuliko twagambye we can do something else tugate ku music. So eyo idea yaffe ne tujja ne tugiyitiramu as a group ne batukkiriza okukola nabo ng'era muganda wange bwakuyitiddemu ng'era olunaku lwankya. Kyenjagala okwebuuza abatulaba ssaawa zino bajja kuba beebuuza ndowooza bw'otunuulira grounds n'engeri gye yandasandingamu Katalia and Ando be bayimbi ndowooza 1 year back n'emyezi ndowooza n'omwaka tegunnawera babadde balina issues. Grounds zaabuddewo tukanokola kampani basobole opataninga n'abantu abalala. Mwafunye management endala eri mu bahandolinga? Njagala okwebaza ttiimu yaffe gye tukola nayo buli muti yenna gwe tukola naye amaanyi ge bataddemu regardless of the things bye twayitamu mwenna mubimanyi tusobodde okusigala nga tuli b'amaanyi. Omwaka guno tuyinza okuba nga tetutadde nnyo muziki ng'omuyimbi wayina naye ezo entono ze tutadde twebaza Katonda have made an impact. Buli omu oluyimba alumanyi, buli omu oluyimba asobola odduyimba. Mu ezo situation ezo ze twayitamu mwe twafuna amaanyi tosobola kusigala ku kintu kimu paka n'omuntu afiirwa amuvinga on okitegeera. So twaguma ne tugamba omanyi katuyiyeyo ekipya ekigenda okugatta ku music, ekigenda okugatta ku bafaani baffe ku Bannayuganda, ekigenda okugatta ku nsi yaffe nga tekigasa ffeffeka wabula n'abalala. Uganda is a very beautiful country. Bingi nnyo abantu bye batamanyi batalabangako. And then ttiimu eno nayo bwe twagituukako nga endowooza balina zeezimu nga ffe interest balina zeezimu nga baagala Uganda abantu bagirabe bagitegeere Uganda kyeki. And then the other businesses eziri mu company that we have partnered with them and nazo twazeegaseeko. There's a salon, there's a restaurant, there's a bar. Bingi nnyo ebigenda okujja. We can't wait to showcase them to you guys. Ezo zonna zibadde follow-up questions kuva mu bigambo ebyogeddwa Mr. Paul ne Mr. Lawyer. Ngenda saba Katalia tutwale direct abamawulire bano baagala kumanya direct ki ekituleese wano olunaku olwaleero tugende mu maaso. Okusookera ddala njagala okuddamu bbeera z'okujja okutambula luno olugendo naffe lwe tutandise nga Katalia Nkando. So olunaku lwankya ennaku z'omwezi zigenda bba 19 twagala okuyita buli muntu yenna
era twakwataganya wamu ne Hanze Group nga bagenda kuwa abantu 100 abasooka transport, accommodation n'emmere we tugenda okuba nga tuli ku Sezibwa Falls nga tugenda kumitingira ku O7, it's opposite Ndere Center. So abanasooka abanajja late nga 100 baweddeyo mujja sasula $5,000. An experience tugitaddewo okulaba nti buli muntu yenna asobola okulambula ensi ye ku bbeeyi gy'osobola ku bbeeyi entono, ku ssente entono n'omuntu wa wansi naye nti asobola okulambula ensi ye n'alaba. Era wagenda bbaawo zi bus tugenda bayisamuko mulabe buli kimu bwe kigenda obba. To clarify on what she has said, abantu 150 abasooka okujja bagenda funa free accommodation and free transport. Naye otekamuko kasente ka pocket money akagenda okugula ekyokulya. Tolaba banno nga bayimiridde nga bagula enkoko ate nga bw'obatunulira butunuulizi. And then abantu 150 nga baweddeyo abanajja oluvannyuma bagenda kusasula $5,000. $5,000 egyo kujja kubeerako ja camping transport kwegye $5,000. Twagala n'omuntu wa wansi agamba nti bakozesa akusobola trip za bukadde abeere ng'asobola onyumirwa ku bbeeyi eyo ng'ate onyumiddwa kyekimu nga ne bali abasasula obukadde. Yeah. Kale, you have an addition on that? Okay, go ahead. Just to add on that, nga Hanze ne KMK kyetugezaako okukola okulaba nti alina ssente ntono asobola nyumirwa Uganda naye nayina ssente nnyingi towulawo oba olina bukadde mu 100 bweyagala kunyumirwa Uganda tulina packages tulina engeri gyetusobola kukwasaganya naye nayina 5 tutandika enkya so kusooke mujje kwegyo 5 mulabe entandikwa yaakyo so that next time we tugamba nti February tugenda wano kati ate kijja kuba kiyitirivu n'okusinga kino. Thank you so much. Abamawulire tulina bangi era bajja kwetaaga okufuna one-on-one with the artists ndowooza ne lawyer balina mpozi okutangazaamu ku muganda wange ayinza kuba ye producer ategeeza beatmaker ndi producer naye atakuba ngoma ndi mu production nga songwriter song arranger music creator aba curator mu ngeri bwetyo nsobola okutereeza oluyimba na buli kimu naye ng'ekituleesa olwaleero bakeyandike kya mukisa mulungi okubanga abaana abakyali abato balowoozaako something beyond music kubanga eyo njiri ebadde ebuulirwa abayimbi ebbanga lyonna nti olwo you think of something that music can just help you push era kati nze omu ku bagenda osooka osasula okugenda okubeera ku Sezibwa eza pocket money gwe babadde boogerako bajja kunteekamu kuba bayimbi bange naye nga nze omu ku bagenda osooka okusasula. I'm very happy tugende mu maaso. Ngwe njagadde okutangazaamu katono the 150 people abanasooka okay abanasooka tulina Hanze etaddewo buses okay etaddewo emmotoka zonna to accommodate them from Kampala to Sezibwa and back to Kampala. Okay? Accommodation Hanze education 150. Okay? So about that hour, they'll pay something small. Okay? 50,000. Nera basi fana nangero yemukuzo mudagira bawe wao. Thank you. Kale basi njiraba wansi ndowooza nafa bamawulire oluvaano tusuubira ddala omwo enkya tusimbula ne bakeyandike tugenda maaso. Partnership eno ekibuzo kibadde partnership eno kataliyandikando gyekose ne ba Hoyt company gwenga omuntu associatinga nabo development tebafunye eno tuteeza zogerako then we tuvaawo lawyer tugenda mu kusayininga contract n'amala ekyo abalimi kujja kuba mu mbuulira weba mutwala abavubuka bano in most cases baagala ekintu ekigatta ku bulamu bwabwe si just kukyakala activities ki eziriyo ezigenda okuyamba omuvubuka.
weebaza ekibuuzo ekyo Mr. Musoga. Partnership nze nganze ndaba nti eri beneficiary eri buli muyimbi yenna, buli muna art yenna gyali, si muyimbi yekka kabeere ba producer, kabeere ba songwriter, kuba kati olaba esobozi okuntuuza wano n'ono omusajja nyumirwa n'ennyimba ze engeri gy'awandiika. N'ekirala eno partnership yandeetera nnyo okubeera close ne KNK, Katerian Kando, mu ngeri nange gye nali sisuubira. Nze ndi muyimbi naye nga n'awamu abayimbi sometimes omanyi tuba tulina abayimbi abatuyimbira bulungi, kuba kati nange ndi muyimbi ndifaani w'ennyimba zaabwe, ndifaani wa Dr. Brain yadde ndi muyimbi. So eno partnership eri buli muyimbi yenna gyali, si nze zekka, si Katerian Kando yekka. Ndaba nti it's a big opportunities eri abayimbi, ate naddala nnyo fe abayimbi twagala nnyo n'okutambula okulambula ebifo. Kati sezibwa mbadde ngiwulira nga sigituukangako, naye nkya manyi nti ngenda bbeerayo. Ate n'ekirala really egula opportunities ez'abayimbi bonna okubeera nga batambula ebitundu bye batabamanyi, nga bawulira music waabwe naye nga tebabamanyi. So ndowooza kya mugaso nnyo eri art industry. Tuwansalinga ekibuuzo kino nga tetunnagenda mu kusayininga. Abaana bagenda okujja, bavubuka beetaaga okuba nga n'obulamu bwabwe bw'impuluvingibwa. Activities eziriyo zigata zitya ku bulamu bwabwe? Okusookera ddala nga bwe tugambye, wagenda bayo activities ez'enjawulo mwe tugenda ohavingira campfire, ate ne experience egenda leeta awamu abavubuka nti tusobola otutuula ne twogerezeganya connections, kozi wagenda bayo abantu ab'enjawulo. Twagala olaba nti tusobola okukwatagana ffenna, twebuulirire, tumanye buli omu kyayitamu. And another thing, an experience, people are going through a lot. Sometimes nga December n'ogenda n'olyako kasenteko, kitegeera stress mungi. Thank you so much. Njakusaba, you have something you add on? Just okwongerezaako nti kati olaba buli we tunaaba nga tutambula ne ba KNK, we tuba tugambye nti for example tugenda Fort Portal, kitegeeza nti tugenda lambula Fort Portal n'ebifo ebyekyetoolodde. Nakyo kitegeeza nti buli muntu abeera atambuliddemu ekyo kikoosi nti agenda manya opportunities ezirimu ekyo kifo, kiki kyasobola ganyulwamu, oba oli mulimi, biki ebirimirwa eyo. So opportunities ezo tosobola zitegeera ng'otudde Kampala mu nyumba yo ng'olinza oweze miliyoni 10 olyoka olambula Uganda. Naye woba ng'ofulumye ku ssente etini z'olina, awo ng'otandika olaba. Kati webanga for example simanyi Ssezibwa, n'oŋŋamba nti waliwo opportunities eSsezibwa tezisobola kikkiriza, naye wemmala kutuukayo n'enambulayo n'endaba ekiriyo, kinyamba okumanya nti ne wali nsobola kukolayo kino, nsobola kukolerayo kino. Thank you so much. Ndowooza tugende abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo 3 naye birina kuba around this partnership with Katerian Kando. Then bwe tunaamalaawo bajja bbawo one on one, mba mulina ebibuuzo ebirala byonna. Ekirala tuli wano ku experience Uganda, naye twandagadde okusharinga ne bannamawulire baffe n'abantu baffe bonna abatulaba. Tuli basanyufu nnyo okuba nti businesses endala ze boogeddeko eziri mu kampani eno, we signed to be the ambassadors for those businesses. Era tweyanza nnyo okutwesiga okuba nti mutulabamu amaanyi agasobola okwongera business okubako tetugigattako. We can't wait ebintu by'okubibalaga. Yeah. Okay, ndowooza Mr. Ponga tugenda osayininga contract. Bagenda gisayininga bagibalaze bulaze mukuba ekifaananyi. Ogundi y'okusikaninga wano ekola etya? Code y'okusikaninga, bw'osikaninga just go straight to our portal, okay? Okumanya kuba there is a website for this, Experience Uganda. So you go to the portal, omanye bagenzewa, bagendawa, how much are they paying? Okitegeera. Games ziriyo, activities ziriyo, because it will be fun. Okay, thank you. Okay, thank you. Those obuteerabira era tulinawo ne t-shirts ng'ejo oyambadde
nagiguze Yes. bayinza ogamba bampadde. Yeah, ogenda gifuna ku ssente ensambisaamu mitwalo 2.5 ojje ng'onyumye weziri in different colors. Yes, ojje ng'oli smart. Kale ndowooza katusayinge contract Mr. Lawyer abayimbi ne kampani ya Hoyt bwe tumaliriza tujja kufunayo ebibuuzo 3 then tujja kufuna 1-on-1 ezijja okuva mu bamidya pata. Nze 16 promotions okuva ku Baba TV obusoga bulabire. Kyamukisa mulungi ne Doa Kiwali Dr. Ben enkwatagana eno gye muzzeemu ne Hanze kuba tubalabidde emyaka nga 3 mu music industry. Mulina content gwe mbadde mukola ne video zammwe zisinga bwe mba nga nzetegereza zibadde nnyo indoors. Mulinawo enteekateeka empya nti mugenda kukola videos nga zirimuko ku byobulambuzi ne content wammwe ono agenda kukyukamukko era content wammwe ekyuka musuubira tesigenda perfectingamukko like both mu audio ne mu videos zebadde mukola. In simple terms agambye nti munaatandika okuyimba ne ku byobulimi n'ebintu ebyenjawulo ebiri mu line eyo. Ndowooza tusooke tuddemu ebyo ebibiri then tufune omwambi wa Ground Media kuba kati eri line. Okusookera ddala tweyanza nnyo mwe bali kujja bannange tetusobola kubalaga ngeri gye tusiimyemu. Ekibuuzo ky'obuuzizza nti kitugattako kityaffe ng'abayimbi. The fact that batulabye ne batwesiga ne bakkiriza kyonna kye twabadde tuzze nakyo ne bagamba let them partner with us, ekyo kyokka kitugattako ffe ng'abayimbi. Kirina eddala ddene gye tuteekako partnership eno era erina ekyegenda ovaamu ekiyinza otuyambako ate emirimu gyaffe emirala gye tukola. Ekibuuzo ekirala kibadde okuva omwami owa Baba TV abuuzizza nti content wammwe anaakyukamu n'atandika okuyimbako ku ggwanga lyammwe n'ebyobulimi. Njagala obbeebaza mwenna okujja era nga nziramu ekibuuzo ky'omwami oyo ti right now Experience Uganda efuuse part of us and tugenda kitambuza tugenda kipromotinga era mugenda bamulabanga content cause kati ogwo gufuuse nga mulimu gwaffe tugenda guba kuba mu maaso. Okay, Ground Media. Kale amanya nze Every kola ne Ground TV. Ekibuuzo kyange fe abagenda okujja enkya tujja ssaawa mmeka, tugenda mmalayo nnaku mmeka era okuwera twawezedda 150 kuba bwe mbalabalamu wano eno experience erabika yabamawulire. Tusangika ssaawa mmeka, tugenda mmalayo ennaku mmeka era omuntu ayagala okubegattako ajja naki? Yes. Era asasulawa okubegattako. Tweyanzege enkya ennaku z'omwezi 19 tutandika Jamia Experience Uganda. Tugenda kusimbulira ku 07 eri opposite Mbere Center Ntinda nga wakava mu roundabout y'Ekisaasi odda Ntinda on your left ku kasozi waggulu. Tugenda simbula essaawa 2 ez'okumakya tufune city tour eya Kampala, tufulume mu Kampala tutambule tukole road trip okuva mu Kampala paka Jinja then today seziwa. Kale katufune ebifaananyi okusasula enamba eri wansi ku statement gye bafunye tugenda kugisoma. Enamba eri 0784 79
8555 0784 79 8555 0 musanvu munana nya musanvu mu mwenda kinana mutaano ataano mutaano tusomere mu lusoga. Kimala. Briefly, abo n'ekirala kibadde bamalayo ennaku. Kale, Mr. DJ. Katali yandikando kusaba mutegeremu katono nnyo. Ne Mr. Paul tutegeremu wali katono nnyo. Naye we tumaliza na akamere kali wansi awo tufuneko okulya n'ak'okunywa. Genda. Nja kusaba abamawulire abalinayo ku bibuuzo bisatu byokka. Abaagala 1-on-1 abayimbi bakyaliwo tujja kuba tufunako okulya ng'emufuna 1-on-1. Ekibuuzo we kiba tekiri about this kirinde ku 1-on-1. Muyinza oleeta history simanyi mwatandika ddi okuyimba nedda. Katufune ebibuuzo nga biri about White Company ne Katali yandikando. Should I use English or Luganda? Twagala okubaaniriza okubaawo olunaku olwaleero nga ba beautiful bano batuyise on board bakeke batuyise on board lwakuba Hanze group era ebintu bingi byekola omuli ne tourism. Okay? Tulina tourism academy, tourism mwennyini, the physical touch, okay, of the nature. So batuukiridde nga balina event gye batandiise mu bulamu bwabwe. Batambudde bagenze eri balaba nti there is something that is lacking in the sector. That's the tourism sector. Nga batandiise event gye bayita Experience Uganda. Since tulina obukugu mu kutegeka ebintu ng'ebyo ne batuyita tukolere wamu. Kitegeerekeka tukolere wamu nabo nga naffe tuli beeteefuteefu waliwo n'endagaano tugenda okusayininga olw'ekyo so that munange tebatubulako ekitegedde nga Experience Uganda mu kumanya okwange egenda kubeerawo si gumu 2 mu mwaka nga bakola regions ez'enjawulo. Leero bwe babeera Masaba bagenda beera Kapchorwa the next time, babeere Eggulu, babeere Kisoro, so that we feel at home ng'oli Kampala. Kuba nti muno ab'e Kampala batono. Nga wobeera mu nnyumba y'e Kampala olaba Kisoro. Kitegedde? So that's the biggest thing ekiri ku ground nga neera balina ne business endala mu kumanya okwange. Besides music, balina kye bayita Wayat mwe muli residences ziri Kulambiro, mwe muli saloon eryawo wansi mugenda kugiraba, mwe muli ne restaurant awamu ne bbaala wano wetuli. Kitegeere? So oba oyagala kujjoga Bugambi, bakama baffe ba Katale yabagambye tujje tufuneko ekyokulya. Bajja kikuwa. Mr. Paul, I want you to make this clear. Ba Katalian Kando be babalese on board. Simwe kubaleta on board. Katalea and Kando be batulese on board. And we are ready to work with them. Since this is the first of this kind in the music industry, you know, musicians come, sing and go. They are saying, let us market our country besides singing. Okay? So for us, we are ready to work with them, and we requested them
Even if that is their thing, they should perform at least. And they will perform, to my understanding, with other musicians. Okay, Mr. Paul, given that you said you have experience in business, in most cases, you have nti abayimbi baba ne audience in different parts. Mujja kwesanga nti mulina ekifo kye mugendamu naye nga bakataliya tebalina audience yamaanyi. Oyagala kugamba nti kampani eno ekkiriza abayimbi abalala okujja on board ne baba nga bawakana. Tetulina buzibu ku partnership tetulina nabo nti buli muyimbi asobola okujja, comedian, tiktoker, kitegedde kintu kyaffe ffenna Abannayuganda n'ensi yonna. Anti tukoze partnership, tulina partnership, so kati njogera nga nange nkola ki neteekamu. Contract gye mulina ya bbanga ki era tusobola omanya ku bukwakulizo obugirimu kuba abayimbi bano era n'ekibuzo ekyo ngenda kitwala eri abayimbi nga batuuse okwogera. Babaddeko emabega ne scandals ne management. Contract ki gye mulina tumanye nti biri straight, tetwagala ate kuwulira nti abayimbi baffe bakaaba oba mmwe mukaaba. Contract gye batuwadde ya mwaka gumu ng'eri renewable, tuba tutambudde bulungi. Ojja kuba bagezi obujja. Biki bye mwabeesizeeko okusayininga contract ne bano abakyala? Be baatuyise olw'enkola yaffe ey'emirimu, kuba tulina bingi bye tukoze bazze babirabako, okugeza nga tukola trips, tukola school trips, corporate trips, okitegeera. So bye baabiraba ne bagamba katubeekwateko tukole trips experience. Kale kanfuneko omukyala akuliraanye, ojja kuddamu otubuulire erinnya lyo twongere otukwata mu mutwe. Abayimbi si bangu bakolagana nabo, mubadde mukola emirimu gyamwe nga tebiri bayimbi. Endowooza ekiraga nti mutandise okola n'abayimbi ze kamera ze zibatunuulidde. Temutidde ebintu biyinza kujja nakolagana n'abayimbi. Okusinziira tetutidde n'okuba abayimbi be tukkiriza tupatinalinge nabo, tubamanyi, tubadde tubalaba, ate n'ekigendererwa kyabwe kirungi ate kituufu. Nti tosobola kugamba nti ogenda kunyumirwa Uganda nga tonyumiddwa omuziki gwa Uganda, abantu ba Uganda, emmere ya Uganda n'ebifo by'okulambuliramu. Kati ffe tukkiriza nti Uganda enyuma era buli kirungi ky'onoonya mu kiri mu Uganda. Ate nabo bakeyanike kye bakkiririzaamu. Ndowooza entandikwa y'enkolagana by'erituuse si kyekyo. Awo tuba tetulina ekirala, ebirala byonna ebisobola kujja mu maaso tuba tusobola kutuula ne tubyogera lwakuba ekigendererwa kyaffe kiri kyekimu nti buli Munnayuganda ayige okunyumirwa Uganda ku ssente zonna z'abeera ng'alina. Oba olina ssente ntini, olina engeri gy'osobola kunyumirwa Uganda mu bulambuzi, mu kulya mmere ennungi, mu kukola enviiri ennungi, byonna tugezaako nti tulabe nti buli Munnayuganda anyumirwa. Bakeyanike ekyo ekigendererwa kyabwe, naffe ekyo ekigendererwa kyaffe. Kale tweyanziza, ndowooza njasaba microphone etambuleko egende ewa lawyer mpola mpola, naye atubuuzeeko. Mr. Lawyer, ndowooza njasaba katono nnyoddemu amannya go abantu baddemu okugamanya, ate ne bwe tuvaawo otubuulire watandika ddi okukola ne bakataliya Kando briefly. Kale amannya abantu Alani Ahewa Henry. So in music, kale we all know our leaders as Katale and Kando. So we wanted to create a brand, a very strong brand. So we created K&K Music as the backbone to push not just the music, but even other business ventures. Like now, this is one of them. Yeah. So you will be seeing many other more creative and innovative ventures coming up in a few months. And for me particularly, I'm happy that we are signing up with Hungry. Yeah, this is a partnership that is going to take us very far. And we believe you're really going to see good things coming out of it. Yeah. In most cases, contract zino zibeerawo abasayininga ne basayininga out of excitement.
oyinza okwesanga nti await company yasazeewo okupataninga ne bakatale andikando kuba abayimbi. Watunuulidde disadvantages eziri mu kuwakinga with such kind of people. Kale contracts zo zibeera ne challenges all the time. Kubanga olwedde tukimanyi, we initially had some challenges with the previous contracts we had with the management and things like that. Naye, this time around, in fact, I also came on board as their legal advisor so that all these challenges will never come up again. So, but already, for me as their lawyer, that's why I'm here. And I can assure you this is one of the best contracts they have signed so far. Yeah. Okay, thank you so much. Tujjako mawe wa lawyer. Otwongere otegestinga kyogambyeko nti you had some few challenges. Oyongere otuwa dedication ku kintu ekyo. Naye ndowooza nja kusaba abayimbi okutandikira eri